nabagamba wano ndi timu taata ne muyomba ne munvuma nze nga nyina kinalabye mu mama wa Martin. Mama wa Martin yayogera ebintu mu kamera nze neewuunya maama ajja n'ayogera ku mwana we nga tebanawa na muzika naye nga ali ku live ne bapenge ne baani talina yadde otuziga bw'awaayiriza yali ndowooza alowooza nti omuwala ono tajja kuddamu kulabika naye omuwala eyali ne Martin oyo yalabise nannyonnyola emboozi yonna ng'ali ne batoobe bonna nga bwe baabeeranga ewaka nga bonna emboozi efulowinga okitegeera emboozi gye boogera taata we nga bamukutte gye yayogera kuba sikiwa nti baddukira wamu ne beeteesa ne taata ye yasooka taata gye yayogera omwana abaana bonna gye boogera banneighbor gye bazzenga boogera ku interviews ez'enjawulo defense gye yajjanga ayogera okuggyako onannyini ssomero yali awugukamu ndowooza nannyini ssomero yali briefed ne maama naye maama wa Martin yali ayina obuvunaanyizibwa nakibagamba wano ne mbagamba bannange maama wa Martin naye amaziga gaalimu mu kukaaba by the way nandibadde siseka naye maama wa Martin amaziga gaali mu kukaaba nti agavunaanyizibwako 10 ku kinnaakyo omwana yagambye Martin okubeera wali ewaka yali anoonya waabeera yali talina waabeera nga maama we yamugoba ewaka nga yamuzaalukuka era nga Martin anoonya waabeera kitaawe nga naye yadooza ya moving on n'afuna n'amaka amalala omuwala yagambye genda ku gundi ya Saimo ku YouTube ogenda kulaba story eyo yonna omuwala n'agamba nti taata we yamugamba waaye nange nyina famire yange ne maama we nga yamuzaalukuka kyokka yali akabawa n'amaziga mbu omwana we yali amwagala nnyo bagamba babatwala ne babakebera defense nga bwagamba mama n'abiwakanya kyokka omwana agamba babatwala ne babakebera ne results ne zifuluma ne babakebera sirimu n'olubuto nga ne maama waali nga ne defense waali nga ne nannyini ssomero waali nannyini ssomero ne maama baabyegaana okiwulira ate taata naye yabyogera eddwaliro weeriri owulira Martin yalwala omusajja okujja okumukuba okufa Martin yali mulwadde nnyo naye yakubira maama wa masimu nga 10 omwala yagambye bakebere namba ya esimu ya maama we bajja zisanga mwezo missed call ne waba yazisangudde bagende bamwe yatero bamuki bajja ziraba omwala yennyini yamukubira nga Martin afa namugamba ndoza nkubire maama anyambe maama yagaana okukwata essimu omuwala ye yalinga jjanjaba Martin nga yamuliisa ku ssente ate taata we ze yaweerezanga akawala kaali kamwagala bambi era n'okukomawo nze nali neewunya ne ngamba muvubuka ki gwe bakubira ewantu ate n'amala n'akomawo n'okukomawo yali tannaba kuwona bulungi miggo gy'asooka defense yagamba mu kumusooka okumukwata ogwasooka yajja n'amugamba omwana tomukuba bw'otyo tumugalamize tumukubemu n'amukuba embooko nya defense nga bwe yabyogera n'abaana bwe babyogedde era olwamala ne bayita maama we ne bayita n'omusomesa ne babatwala ne babakebera maama yagambye ye teyajjawo teyalinnyawo kakati maama omwana yali yamuzaalukuka Martin bamugamba omulundi gwe basooka okumukwata bamufukamiza ne wansi omuwala yagambye nga bafukamidde wansi omulundi gwe basooka okubakwata ne bafukamira wansi nga maama wazze omuwala ne yeetonda Martin n'agaana okwetondera maama we nga maama we tamwagala yamuzaaluka yamugoba ewaka kyokka ye yabadde akaaba amaziga amandi okirabye mukadde okirabye buli lukya nabagambye emisango byongera kulungiwa eri taata nabagamba wane bagamba omusajja omuntu omutemu ng'osanze omwana wo ng'alina yali amutta ku mulundi gwasooka omusajja yasanga Martin ng'asesema nga mulwadde nga amaze ebbanga ng'ali ku treatment nga bano abaana be bagulayo obuweke n'ekigaji kali akato kagambye mbu yali anga kigaji naye nga bagamba mbu kikawanyi bamuteremu ng'asesema kati akato kagambye mbu yasesemanga ebintu nga bimyufu kati taata okujja okumukuba yali mulwadde olwedde nga mugonvu nnyo kati kyekya naya kyovulaba nti yafa mangu maama yagamba bamusonseka ebiti mu kamwa ne bamusonseka ebiti mu nnyindo ne bamusonseka simanye ebiti mu matu ne maaso defense yagamba yatunuulidde omwana nga talina omubiri gwonna tegwaliko yadde ekinuubule naye maama yagamba mbu yamukuba ebibulooka mbu n'amenya omuti gwa eriyo n'amukuba omuwala n'agamba yabakubisa omuggo yasooka n'akuba bali abato ne badduka n'akuba omuwala naye n'adduka n'akwata Martin era emboko gye yabakubisa naye gye yamukubisa ne Martin yali mulwadde nnyo kubanga yali talina ddagala nga maama we tamufaako ne simu takwata nga ne taata we tamufaako nga kana akawala ke kalwana ne bafuna ekigaji ne bagulayo obuweke ku ssente ze kaafissa nga taata wako ng'akaweereza
mwana n'emboozi ggwe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto.